tulina omulamuzi Simon Byabakma Atunze amaze okubanga alekulira eggwanga Uganda oluvannyuma lw'ekisanja kye okuggwako n'atya nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni ensobi ze yamukozesa mu mwaka 2021 mu kalulu akaggwa munnange tayagala nsobi ezo kuddamu kuzimukozesebwa era bw'atyo eggwanga alirese ng'obudde bukyali. Byabakama yengaatidde nnyo yengaatidde mangu munnange Museveni abateeka ku pressure ne bakola ensobi oluusi ensobi zino ne zibaviiramu ebizibu bingi so Byabakama agambye nedda nze sobola kutuula wano sisobola birinda sisobola bigumiikiriza era bw'atyo n'atawanyika. Ebyo nno munnange gegava mu State House olunaku olulala ng'ennaku z'omwezi 9 amawulire ge tufuna gatulaga nti ekisanja ky'omulamuzi Simon Byabakama lwe kiweddeko olunaku olwaleero naye ng'ekisanja kino omulamuzi Simon Byabakama munnange alekulidde entebe y'abadde akola akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga era bw'atyo n'agamba katawanyike ng'obudde bukyali era agambye tayagala Yoweri Kaguta Museveni kuddamu kumuwa gwa bulamuzi kubanga luli ebintu yabyogera ng'ali ku mudumo gwa mmundu bambi yabyogerera mu kutya okw'enjawulo bambi tekwali kwagala kwe era kubba buwanguzi bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga naye obulamu yali agenda mu maaso n'okubutaasa era omulamuzi Simon Byabakama ayongeddeko n'agamba nti okwewonya Museveni olina kudduka mu ggwanga kubanga oyinza okugaana amateeka gakuwadde n'agamba nti Museveni ayinza okukutuka enkya munnange ate n'obujulizi ne budda ku ggwe bannayuganda ne bavuma ggwe ne bakola batya naye ng'ate munnange oluusi omusango teguba gwo era bw'atyo ataddeko kakokola tondeka nnyuma ye mulamuzi Simon Byabakama baganda bange mikwano gyange twongera obbagamba n'obbajjukiza nti bonna bali eyo nga Museveni abakozesa ensobi obanga balowooza nti byabakozesa ensobi agenda kubaako kyabakolera tubategeeza nti Museveni lumbe Museveni si muntu mwangu nnyo si muntu gw'ogamba nti nedda tulina president Museveni mukozi wa nsobi era kukozesa ensobi ate n'amala n'akulekawo so Simon Byabakama agambye tajja kweteekera era atawanyise nga obudde bukyali mawulire agava mu State House baganda bange njagadde okubayisaawo naye nga ye Simon Byabakama ekintu akivuddemu otya ki Byabakama wantu agamba olangirira ebituufu n'ogaana ng'olowooza Uganda yo bagenda kuwamu portion Museveni wona amulangira naddamu ku bukulembeze ng'olowooza ebbanga terituuse tuli 2024 twongera obbajjukiza nti tubulayo omwaka gumu gwokka omwaka ogujja 2025 then 2026 tuddemu tulonde kakati Museveni atandise okuba nga atagala era mpulira amawulire agayita mu Parliament gagamba nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni ayagala kugulirira babaka ba Parliament abalemese okukola ki abalemese okulonda president abeere ng'alondebwa mu Parliament naye nitugenda omujjukiza n'omutegeeza byabala tebigenda kusoboka tagenda tusinikirako mannyo tagenda tuletako kamanyiiro ke era tumusuubiza nti tebitukwatako byali mu kubala era mukulu kunnyingi muwada wuunaku ensonga ezimu lwaki mwami Teebu asazeewo mwami Simon Byabakama asazeewo ateebwanike ng'obudde bukyali. Eggwanga erya United States of America eyo mu mwaka gwa 2000 ndowooza mwezi gwali gwa May lyabaga ebbago ery'etteeka eryayitibwa African Growth and Opportunity Act oba liyite AGOA. Etteeka lino nga lyalubirirwamu okuggulawo obutale obwa Amerika eri ebyamaguzi naddala ebyekuusa ku bulimi oba agriculture okusingira ddala naye ebyamaguzi eby'enkizo ebiva mu mawanga agaalondebwamu naddala okuva mu ttundutundu erya Sub-Saharan Africa oba amaserengeta g'Africa. Basebo ne bannyabo oluvannyuma lwa Amerika okuyisa etteeka eryo mu mwaka gw'2000 President
eyaliko by then Bill Clinton na yatandikira ku laga oba ku designatinga amawanga gali 35 agali eligible oba agakkirizibwa okwetaba mu nkola ey'obusuubuzi na America wansi w'etteeka erya AGOA. Etteeka lino lyaggulawo obutale bwa America eri ebyamaguzi ebiva mu mawanga gano agali mu maserengeta ga Africa nga biyingira akatale k'eggwanga lya America awatali muziziko gwonna. Bajjawo duty giyita emisolo n'emisoso gyonna, ekitegeeza akatale kaali kankizo okutumbula ebyobusuubuzi wakati w'eggwanga lya America n'amawanga amalala. Ekyo ng'okitadde nno wabbali nabwe olw'okuba nti America bwe bumu ku butale obunene obuditamininga world market ne trade, era eggwanga erisuubula n'eggwanga lya America lyanguyirizibwa okuyingira obutale obw'amawanga minwanyi gya America, obutale obwa Bulaaya ne mu nsi yonna, ate era lyongera okulaga nti lirina obusobozi bw'okufulumya omutindo ogusobola okubuna n'okusaasaana. Mulimu ensonga ng'ez'okuba nti wakati w'obusuubuzi buno okweyongera kwaliwo okulwana okwongera emirimu kwabo abasobodde ogifuna naddala wakati w'okutumbula amafactory, amakampani n'ebyekuusaawo. Naye akatale kano America yakaggulawo nga kaliko obukwakkulizo kuviira ddala mu mwaka ogw'2000, ekitegeeza egyo emyaka mingi nnyo emabega. Obukwakkulizo bwe bwakulembera ekisooka baggulawo akatale kano eri ago amawanga gokka agayina kye bayita registerable commitment. Registerable commitment nti okulaga nti gataddewo enkola era nti ganaaba n'obusobozi okuteeka ebintu bino wammanga mu nkola. Biyinza okuba nga ebimu byali tebalina biteeka mu nkola mulundi gumu, naye ng'oluvannyuma lw'akaseera balina okulaga nti waliwo olugendo olutambuddwa okuteeka bukwakkulizo buno wammanga. Njagala okwawulira nti America, eggwanga lya America oba United States of America, okuvaayo omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 31 October 2023, President wa America, President Biden, yalangirira nti Uganda ejibbwa ku mawanga agagenda okugobolola n'okufuna mu nteekateeka ya AGOA. Naye lwakulemwa kutuukiriza obukwakkulizo bwonna obwateekebwa mu tteeka erya AGOA. Obukwakkulizo obwo nno bwe buluwa kambatwaleko mu tteeka. Waliwo kambatwaleko mu tteeka okubalaga nti obukwakkulizo obwa AGOA Uganda bwe bwagiremye bwonna, ate ng'obukwakkulizo buno oba obutunuulidde bwalinamu ekinyusi ky'okukuuma n'okuprotectinga bannayuganda bennyini, okukuuma n'okuprotectinga bannayuganda bennyini. Obukwakkulizo buno obumu bwe buno. Ekisooka, eggwanga lyonna okuganyulwa mu AGOA lyalina okulaga nti one, ligenda kuba n'akatale kayite a market based economy that protects private property rights. Nti okubanga mu ggwanga mu katale nnyini eggwanga ng'eryo liba n'akatale akakuuma obwannannyini kwabo abakeenyigiramu. Ekyokubiri, akaggulawo kayite that incorporates an open rules based on trading system, ng'obusuubuzi buli mu lwatu buggule ng'era buli muntu wabwetabamu agobolola sika obutale nga bwaba sekinnoomu n'okugira abamu okeetabamu. Era akatale akongerwako okukwalifyinga mu AGOA nti eggwanga lina okulaga nti akatale n'obusuubuzi mu ggwanga eryo buminimizinga government interference, nti gavumenti teyingiramu ate kulemesa bantu ba bulijjo oba abasuubuzi okuba nti bagobolola mu katale ako, akatale nga tekalina kuwambibwa kuba nti kabasekinnoomu, kalina kuba katale k'abantu bonna era ng'abantu bonna basobola okukola ki? Okkenyigiramu. Ekyo nno akakwakkulizo akamu ku bukwakkulizo obwa AGOA. Kaakati nga tugenda mu maaso,
abaffe gwoba okubyemu ttooki mu Uganda gwe omuntu wa bulijjo osobola okukeera ku makya n'oyingira obusuubuzi n'ovuganya kyenkanye n'abo abali ku ludda olwa gavumenti oba abali mu bitongole ebya gavumenti oba buli kintu kyonna bakingira ne bakiwamba. Of course answer jagamba no. Kitegeeza nti Uganda ogigoba mwagowa. Ekimu ku byo kwabadde kubanyigiriza Uganda egulewo akatale obusuubuzi bubeere bw'Abannayuganda bonna era nga nabo basobola okwenyigira n'okugobolola mu busuubuzi. Ekyo nno kyekimu kukyagobeza Uganda. Yalemeddwa otuukiriza akakwakkulizo akeekuusa ku kugulawo akatale obusuubuzi. Kakati ekyokubiri akakwakuliza akokubiri akali mu tteeka lya Goa, the rule of law, political pluralism and the right to due process, a fair trial and equal protection under the law. Nti eggwanga okugobolola mu katale ke bayita Agoa dalina okulaga n'okwolesa nti bagenda kussa ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka. Abaffe mu Uganda mweri teriimu. Twagobeddwa mbutuufu. Twagobeddwa mbutuufu. Ekyokubiri, political pluralism, nti okwetaya kw'ebibiina by'obufuzi ebingi ne ba political actors ab'enjawulo. Mu Uganda osobola okugulawo office mu kitundu kyonna ekya Uganda ng'oli kibiina kya byabufuzi nga NUP tosobola. Osobola okwetaya nti mobilizinga n'otambula kyere tosobola. Uganda yagobeddwa mbutuufu kituufu kubanga akakwakkulizo ka political pluralism kabadde kagaanye mu ggwanga lya Uganda. Naye akakwakkulizo kano kali mu tteeka lya Goa baalisayininga ddi omwaka 2000 mabega sikati. Ekyokusatu nti eggwanga lyalina okulaga nti wajja kubawo equal protection under the law. Abantu mu Uganda balina obukuumi obw'enjawulo mu mateeka oba enkola n'ekitongole eky'obulamuzi. Kati omuntu ayinza obulwayo obudamu. Mujjukira oluvannyuma lw'akalulu k'omwaka gwa 2020 bwe twagenda mu kkooti nga NUP nga tukwemeddwa President Kyagulanyi nga tukuba ekimu ku kyatugisa omusango mu kkooti President n'agujja withdrawing kuba nti waliwo already obubonero obwali bulaga kyekubiira era n'okuva twavayo n'omulamuzi omu eyali asazeewo gye bayita alina minority judgment oba dissenting judgment bagenda omaliriza nga paka kati ali ku lusebengerwe lwakugobebwa mu judiciary olw'okuba party yasalawo nga ali ku ludda lwa applicant oba petitioner President Kyagulanyi. Kati ekyo kyokka kyongera okulaga abaffe omuntu asobola ofuna obwenkanankana maaso g'amateeka nedda. Kati ekyo nakyo ne kiba nti okusoomozebwa okukola ki okuliwo era okulemeseza okwagobesa Uganda mu katale akagowa. Kakati akakwakuliza akalala wansi w'etteeka lya Goa, elimination of barriers to United States trade and investment including the protection of intellectual property. Abange mu Uganda omuntu etteeka lyali ligamba nti abantu abalina obuyiiya obw'enkizo bunaakuumibwanga nti Uganda oba otunuddemu omuze ogw'okucupula gukomeddwako oba tegukomeddwako. Abantu bayingirira rights endala ez'abayiiya abalala oba abaweesi abalala kubanga intellectual property mulimu okuba nti amagezi ag'ekikugu agayizibwa so gakozesa nga tulina lukusa
lwa mulala. Kakati mubumpimpi kyesobola okusikirayo naye kati mu Uganda tewabaddewo safeguard zikuuma kye bayita intellectual property oba obuyiiya n'obuweesa oba abalala okukumibwa kuba mu butale mubaamu ezo protection. Kino lyali wansi wa tteeka eryagowa. Economic policies to reduce poverty. Abaffe gwali eyandaba mu Uganda gw'olabamu enkola enteekateeka yonna ebaddewo ekendeeza obwavu oba poliisi yonna ekendeeza obwavu bwe bateriimu Uganda bagigobye mbutuufu oba nedda gutaba nti bagigobye mbutuufu kubanga abaavu bongera kwavuwala abagagga bongera kugaggawala. Kati ebyo nga bikolebwa ani afunamu B'Amerika oba Bannayuganda? Bannayuganda. Ekitegeeza obukwakkulizo buno bunyigiriza okufuna policies enkola esobola okukuuma ate Bannayuganda bo bennyini. Kakati bw'ogenda ku bukwakkulizo obulala a system to combat corruption and bribery. Twalina okubaawo enkola erwanyisa obuli bw'enguzi. Mu Uganda waliwo ekikolebwa nammwe mwenna mubadde mu biraba. Kakati kitegeeza nti Uganda okugobebwa kukuuma zisente z'omuwi w'omusolo munnayuganda zasolooza zibenga bwe ziba zifuddibwa gavumenti yonna tezisaasaanyizibwa wabweru w'amateeka. Kakati ekyo tekikolebwa. Uganda eba yagobeddwa mutuufu kituufu. Obukwakkulizo buli nkumuliitu wansi w'etteeka lyagowa. Ekyokulala nti a country does not engage in gross violation of internationally recognized human rights or provide support for acts of international terrorism and cooperation. Abaffe nti mu Uganda golabamu okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu gwe twogerera abantu bavunaanibwa mu kkooti z'amagye ng'abantu ba bulijjo. Abantu bawambibwa n'abulawo abamu tukyababanja ne mu parliament. Omuntu asibibwa n'asibibwa okusuka mu ssaawa ezimanyikiddwa mu mateeka. Uganda eba yagobeddwa mutuufu okulemerera okuteekawo enkola ekuuma eddembe ly'obuntu oba olaba nti kituufu. Kakati bw'otunuulira etteeka lyagowa lyalungamya obukwakkulizo bungi mbasomeddeko obumu ku obwo obulina okutuukirizibwa eggwanga okusigala nga lifuna emiganyulo wansi wa gowa. Olw'okuba nti Uganda yalemereddwa okutuukiriza obukwakkulizo obwo n'obulala bungi wansi w'etteeka lya gowa kwe kugobebwamu, kitegeeza nti eggwanga lya Amerika ligezaako okusindikiriza amawanga ga Afrika n'abakulembeze abagaddukanya obutanyigiriza abantu ba bulijjo n'obutalyazaamanya abantu ba bulijjo n'okubanyigiriza wabeewo enkola eteeka ekitiibwa mu demokrasiya, enfuga ey'amateeka, enfuga ey'ebibiina by'obufuzi ebingi kiyite political pluralism, enfuga eteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'ebirala. Lino etteeka Uganda yaliyingiramu era yatandika kuganyulwamu kuva mu mwaka gw'2000. Tesobola kwekwasa nti bino ebitegedde kati oba nti tebimanyangako ng'ate byali wansi w'etteeka lya gowa basayininga. Bino bimulya Uganda yeekazaakaza baminisita ab'enjawulo Amerika ligezaako okusindikiriza amawanga ga Afrika n'abakulembeze abagaddukanya obutanyigiriza abantu ba bulijjo n'obutalyazaamanya abantu ba bulijjo n'okubanyigiriza wabeewo enkola eteeka ekitiibwa mu demokrasiya, enfuga ey'amateeka, enfuga ey'ebibiina by'obufuzi ebingi kiyite political pluralism, enfuga eteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'ebirala. Lino etteeka Uganda yaliyingiramu era yatandika kuganyulwamu kuva mu mwaka gw'2000. Tesobola kwekwasa nti bino ebitegedde kati oba nti tebimanyangako ng'ate byali wansi w'etteeka lya gowa lye baasayininga. Bino bimulya Uganda yeekazaakaza baminisita ab'enjawulo owa foreign affairs, owa trade, Mwai Museveni ne gurupu zaabwe kwekangabiriza lino etteeka lyajja mu mwaka gwa 2000. Byonna byensomye obukwakkulizo obwajjira wansi w'etteeka eryo okulema otuukiza obukwakkulizo obwo bwe tutuuse wano olwaleero nti kati bannansi balwana kulaba nga beddiza obuyinza bwabwe. Kati na buli muntu n'amawanga g'ensi gatandise okuvayo okulaba nti obaolyawo bannayuganda banyigirizibwa ke kaseera okubakwatizaako nabo okuteeka ettaffaali n'okunyigiriza eggwanga lya Uganda. Kyova olaba nga agowa Uganda yagobeddwamu envumbo ez'enjawulo ziteekerwa ku ggwanga lya Uganda ne ku bakungu ab'enjawulo era
ndowooza nti eggwanga lya America lyatuuka netegereza era neliraba nti kaseera ke nakatuufu okwetegereza okuyimirira ku ludda olw'abantu ba bulijjo mu ggwanga lya Uganda. Jjukira bwe njogera ku nsonga nga y'agowa obukwakulizo mu tteeka lya agowa bo bwatandikirawo okuva ku ntandikwa mu mwaka gwa 2000 ng'etteeka lino liyisibwa, era tetwagala gavumenti ya Uganda n'abakungu bayo beekangabirize ku nsonga emu oba endala. Obukwakulizo buno bubaddemu babuyingira bakimanyi, era n'obutale Uganda ebadde esuubula ng'efuna billions of dollars mu busubuzi bwayo n'eggwanga lya America n'akatale ka America. Kakati abaffe Uganda eba eteekeddwa mu kaseera akakanyigo, era tulowooza nti eggwanga lya America okuvayo n'eddoboozi ery'omwanguka kati kubo oba luta mu kubo eppanvu litulina okutambula mu kulaba nga Uganda edda mikono gy'abantu ba bulijjo. Tube ne poliisi kuba tulina poliisi zino ezaateekebwa wansi w'etteeka lya agowa nungi nnyo oba ozeegendereza, zandiyambyeko bannansi okuvaayo, zandiyambyeko buli munnayuganda okweyagalira mu Uganda ye, ate zandiyambyeko Uganda okukula ku sipiidi. Bwebanga ssente tezibbibwa nga tewali buli bwanguzi, bwebanga obutale buggule nga n'omuntu wa bulijjo asobola obwetabamu, kitegeeza nti Uganda n'akatale kaffe mu agowa wabaddewo abantu sekinnoomu ng'ate bali mu gavumenti nga bokka bakafunamu akakwakulizo ne bakagwa, kubanga eggwanga lya America lirina okunoonyereza okumala. Akakwakulizo kaali kasooka nti obutale bulina kuba buggule ng'abantu ba bulijjo bwetabamu era nga yababuganyulwamu. Gwolinawo neighbawo nga yabadde afuna mu zino $1 billion ze boogerako, oba bano badde bakiwamba nga omuntu wa bulijjo takkirizibwa. Kikulaga nti wabaddewo obulyake wakati wa opportunity naye nga tewaliwo n'obulyake obadde bugenda mu maaso mu ggwanga. Kati America okugoba Uganda mu agowa ebadde ekubye ebituli ensonga zonna, kubanga bukwakulizo bwali mu tteeka lya agowa. Nja kukombawo mbongere ebifa ku agowa n'obukwakulizo n'envumbo ez'enjawulo oba oli aziteekebwa ku ggwanga lya Uganda mu kkuba eppanvu amawanga g'ensi naye ate zandiyambyeko Uganda okukula ku sipiidi. Bwebanga ssente tezibbibwa nga tewali buli bwanguzi, bwebanga obutale buggule nga n'omuntu wa bulijjo asobola obwetabamu, kitegeeza nti Uganda n'akatale kaffe mu agowa wabaddewo abantu sekinnoomu ng'ate bali mu gavumenti nga bokka bakafunamu akakwakulizo. Tweyanziza nnyo Honorable Nkunnyingi Muwada weebale kulambulula ggwanga era weebale kusomesa bannayuganda. Naye ng'ate tuzzeeko emabega katono, baganda bange temwerabira nti nnyongera obbajuukiza nti omulamuzi Simon Byabakama ye entebe amaze okuba ng'agisuulawo bw'atyo n'atawanyika n'ava mu ggwanga Uganda ng'agamba nti tayinza kuddamu kwesembereza kibambulira kya mwami tebwabulwa, kubanga ayinza omwesembereza bw'atyo n'amumiza omusu oluvannyuma lw'okumuteeka ku mudumo gw'emmundu bwe yali alangirira akalulu k'omwaka 2026. Baganda bange kuno kubere kulabula mwenna abakolera mwami Yoweri Kaguta Museveni mubimanye nti nno mumukolera naye Museveni teyeesemberezeka. Museveni omukolera then after ate y'omu akuyita emabega. Kale baganda baffe, mikwano gyaffe, kibeere ekyokweka gye muli mu bintu mubimanye, ebintu mubitunuuliza amaaso era mubyekenneenye. Gweyinza olowooza nti Museveni biki, naye mukwano gwange Museveni muntu muzibu, ate Museveni taleka bujulizi, era bano bonna abamutegeera enkola ze batandika okuba nga bamwesamba bamuyita emabega, kubanga tosobola kweddamu tosobola nawe kwesaddaaka kukolagana na muntu alenga mwami tebwabulwa, kubanga ye talina mukwano wabula aliwo kutta kutulugunya kujjawo. So nze kyenyiza obbagamba nti mwerabule nga bannammwe bwe beerabula, ne bwe munaakiremerera munnange naffe tetuba tetulina kyakuzzaako okuggyako okubasabira Omukama. Naye nga byebyo tweyanza nnyo Honorable Nkunnyingi Muwada, weebale kulambulula nsonga era weebale kubuulira bannayuganda kinaaba gye baali bannayuganda ne beetegerera ne beeyimukiramu era ne beerwanako. Nze kyennyinza okubagamba ate n'okubakubiriza okubeera obumu. Bannange, this is Uganda for Ugandans, Uganda yaffe ffenna, so tulwanire wamu tutereeze eggwanga lyaffe. Bingi bituukawo, bingi bwebiri, naye tumanyi nti kusinga tukwataganira wamu ate Museveni ajja kufuuka lufumo mu ggwanga lino.